Omuwala golaba oyo mu katambi azze ewa mujja we okumugamba nti bbaawo yanfunisizza olubuto era kati nzize kumugamba nti ndi lubuto. Ozannya n'okuzannya. Omuwala oyo abadde amaze wiikisi 2 ng'asula n'omusajja omufumbo naye nga babadde babeera mu loogi. Omusajja abadde amutwala mu loogi. Kati wiikisi ebbiri bwe zaayiseeko yagenze okwezuula nti ali lubuto. Mu kwezuula nti ali lubuto kwe kutandika okunoonya omusajja ono gwe yabadde naye mu loogi. Bw'azze ng'abuuliriza bamugambye nti omusajja gw'anoonya abeera wano era bw'atyo ne yeesitula bukkolokkolo n'ajja mu maka g'omusajja. Agenze okutuuka mu maka g'omusajja ono asanzeeyo mukazi we, asanzeeyo mujja we. Mujja we kwe kufuluma n'agamba nnyabo nkuyambe muki ozze kukola ki era onoonya ani? Omuwala bambi abadde n'empisa n'afukamira n'asooka n'amubuuzaako gye baleko nnyabo nga Aisha wa Mr. Kenny. N'afukamira n'amubuuzaako nti gyebaleko nnyabo nti kale nawe gyebale. Mbadde nnoonya bbaawo obadde omugamba ki? Anti ndi lubuto mbadde nze mmuleetera lubuto yanfunisa olubuto tubadde ffenna mu loogi okumala wiikisi 2. Omukazi n'agamba mubadde ne bba wange mu loogi okumala wiikisi 2 nti ye kati era ndi lubuto gy'ali njagala kwogera naye. Omukazi we wakatandise kutabuka n'agamba omusajja owange abeera atya kukana akaana akato kati we bamusiba wuuyo amaze nako wiikisi 2 mu loogi kaako kalina lubuto. Akawala ko olwafunye olubuto kazze bukkolokkolo mpaka mu maka ga musajja nga kamuleetedde lubuto. Tekaagala kumanya oba wali wakasanzeyo omukazi oba ani aliyo ko kaleetedde musajja lubuto. Era ko kabadde kabula kuyingira. Nange abasajja bannange mbatya. Imagine oba oliawo ng'oli mukazi mufumbo ne wabawo omuwala ajja nga mwana muto n'akugamba nti ndi lubuto lwa bbaawo era tubadde tuyagala ne bbaawo nga antwala mu loogi kati essaawa zino ndi lubuto. Oyinza kukola ki? Ndowooza omwami mu maka gano tabaddeewo, abadde yagenze kukola. Alabika abadde yagenze kukola oba alayisika naye tayinza kubanga abaddeyo. Singa abaddeyo yandifulumya okulingiza okulaba ani oyo ali mu kwogera ku nsonga z'olubuto era ani gwe yabadde naye omwami tabaddeeyo. Njagala nsooke nkutuuseeko vidiyo eno ogyewulirireko era ogyerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like tambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Ani oyo nzija? Bulungi osibye otya? Kuyambe ntya? Oyagala kugenda ebba wange mwogere ki? Ye zino ziri ssaawa mmeka z'ojja mu maka g'abantu ng'okonkona? Then bakugobye ne bakugamba ojje wa bba wange? Bino bba wange ki ekibagatta? Weewano wa Mami Shabani avuga Subaru nnyabo. Nze mpite bba wange byogera byeyagala omugamba biŋŋambe nze ngende mbimugambe. Anti tugenda byogera gwegera nange nze ngende mmugambe. Nolina amagezi muto nze nkuyitire bba wange muba kyayagala kuŋŋamba byongamba tambula ogende. Yo yiseewa ku geti wabadde wagala oyiseewa kati tambula ogende oba kyayagala kuŋŋamba kati ŋŋamba ndi mukazi munawo nsobola okutegera ŋŋamba. Yakola ki? Soko kiddemu? Amaze naye budde ki? Wiikisi 2 maze naye mu loogi ozo omaze naye nga mweyagala nga mwegatta mwena? Kakati bwe bito bwe biri
naye nga sinaba kuba nti ate nkwongerayo mu maaso njagala okutegeeza nti CEO Michael Airport Pickup bw'eri okuba nti ate kutambuza ng'ekutwalira ddala ddala wonna wonna weyagala okuba nti ate otambula. Kyolina okukola ekintu kimu kuba nti ate oneekwatako nso okuba nti ate nkutambuza bulungi nnyini ddala. Emmotoka gy'otambuliramu eri self contained, erimu buli kimu, erimu ebyalakizale byonna byonna, sawuna, swimming pool, simanya restaurant, akina supermarket, ddwaliro, loogi, menya ekindeko eki byonna obisanga muno. So wandibadde onkonako ku nnamba zange ez'essimu z'olabaawo tusobola okuba nti ate tukwatagana bulungi nnyo ate munayisobola okuba nga ate tukola. Kakati nga neeyongeddeyo mu maaso, ani ow'okunenyezebwa omusajja kizibu nnyo okumunenya kubanga bo munange tebatuula, abasajja tebatuula. Ne bw'aba ayina era omusanga akola ki? Omusanga ogenda okuwulira nti n'omusanga eyo ng'ali mu kuwankuzibwa, ali mu kunaawuza bintu birala. Kati ono ye baaba simanyi oba buno obufumbo omukazi, omusajja bw'akomayo waka agenda mukola ki? Wakati omukazi ow'ewaka obusungu bw'alinako obubeezi nabwo, okuba nti bbaawe abadde n'akaana akato bwe kati nga akatwala mu loogi nga gye beeyagalira, omukazi ateeka okuba nga obusungu bw'alina kati ku bbaawe buyitirivu. Naye otya ekitonde ekisajja, omusajja tekimugaana kukomawo waka n'abyegaana n'agamba owange kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, okitegeera. Naye ate otandikirawo otya okwegana ng'omwana yeereese nnyini ewuwo, n'agamba nti yeggwe nabadde naawe mu loogi, wantwala mu loogi, yeggwe. Kati ono bw'abanga ye mujjawo, ono kati kaŋŋame ti kano akawala bwe kaba nga ke kagenda okubeera kajjako, olina okwesiba bbiri kubanga ekisooka kalina empisa, kawala ka mpisa. Kawala ka mpisa. Kate ebiseera ebisinga omukazi bw'alaba mujja we ng'ayina ebintu ebimu byamusingako, kaŋŋambe kati ng'empisa, ayinza okuba nga ye mu maka oba oluusi talina mpisa, nga talina mpisa eri musajja weebityo. Kate mujja wo n'ajja ng'ali lubuto n'akulaga nti ate gwe naawe kennyini akufukaamirira. Oyinza okutandika okulowooza muno gamba ye maama ono azze ng'ate afukamira ate nze sifukamira. Okitegeera, nawe otandika okweraliikiriramu. Naye ng'omusajja yakwata omwana ono n'amutwala mu loogi. Eyo mu loogi gye babadde beeyagalira okumala ebbanga lyonna eryo erya wiikisi 2 nga bali eyo full stop, nga bali mu kweyagala bweyagazi, bali mu kulya bintu. Wiikisi 2 ezo we zaayiseemu, omuwala yageza okuddamu okwekebera ng'ali lubuto. Kati nga kyalina okukola kwe kutandika okunoonya taata w'omwana, nannyini lubuto ali ludda wa, amutwaliro amugambe nti owange ndi lubuto, togeza n'otuule ate n'okola ki? N'obivaako n'onneesonyiwa n'onneerabira. Munnange omuwala nga atandika kunoonya musajja, omuwala anoonyeza omusajja, bamugambye omuntu gw'onoonya abeera awo era amaka gatuuseemu, asanzeeyo mukazi w'omusajja. Kati bano bajja na bajja. Era nga bw'omanyi omukazi tasobola kusanyuka ng'alabye mujja we, era munnange omukyalo w'omu maka gobaganyizza akawala paka bwe kagenze, nengako kamugamba kaagala kwogera naki? Na nannyini lubuto taata bawoono. Akagaanye n'akagobera ebweru ku mulyango. Ndage ebyembi bisekerwa, naye byebyo ebiri ku sayidi eyo. Byebyo ebiri ku sayidi eyo. Omusajja yafunyisizza omukazi olubuto aluleese mu maka gye tuba lumusanga. Kati oba lwaki tekamukubidde essimu? Ate munnange abasajja bano bakusobera, asobola okufunisa omuwala eyo olubuto, n'omuwala n'amukubira nga takwata. Kati n'omuwala tomunenya kuva gy'avudde n'ajja mu maka g'omusajja, kubanga omusajja baba tebakyakwata masimu. Ofunyisiza omwana olubuto, ekifo ky'okubikweka ebintu obe ng'omukwata ate ojjako bujja masimu. Kati naye kwe kusalawo yeesitule ajje ewuwo mu maka ago gy'aba akunoonyeza. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli mwebale nnyo okuba nti ate munkubira beekumira ku mukutu, ate n'abakusubscribinga twegatteko ng'osubscribinga tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Baagala nnyo mwena Mukama Katonda bankuumire mbeere bulungi, mweraba.